Nula kalimu le boti mirako. Nula kalimu le boti. Boti. De wali dalu kugoma waboli. Umwana bambi. We. Eche ya mu jinja siri ya mukola. Wano bakutegero ne bakwira wenyo ne bakwira. Tambo omutwe. Tusindika manero ya kwa. Nejo ni wapapa nyinja akabayo juze. Nese omusajja yakako. Leka. Neka yakakona. Kebagala mala kufira. Mwana la mwana nga yakide muno. Ndio ni bamulonda muwala nga mulina wajiri. Situla muli basajja. Aya. Muna mala kufira wano. Aya baba dojo guno. Kigenze. Tumanye tewachi aliku. Ewa wavuddeyo. Basitali wajja atwala enkuuze. Je byava je bidda. Je bidda. Byava wa muzeyi bidda wa muzeyi. Aya. Omuzungu afuye okulaba nga akole kuwa emyaka gyonna. Ali mu mubunya. Kale aya musike ani afuwa mwe mugende mu maaso. Bwe yera wolagire kyesida Ayaye. abaya yabayo nnyo kambabulire. Wonde tuli kyankwansi simanyi lugawa. Nina akasimira wali bateekayo emiti eri. Laba oyo. Oli omuyaga mumuve kwata. Aya. Obulira kali akalowooza okujja. Nati nyonde ikawo. Nyondo. Enyala yiyo tekwaye. Atwale. Oyo mwami anje. Nabatugala mu kisonde sente. Ebbanga omuzungu lyakoledde ku bolino gavumenti ye mukwatidde Mukanya mujja ko bujjasse abaana baabwe. mutugamba mutya nti eyajja okuyamba abantu ayambe n'ekyalo. Abamu babafuula n'abanako ne babatwala ewuwe. MP bapala fuka MP Lekayo. wagombolola Baba yali bali mu kulya ssente ze. kito izo kisugu sikula aya sikyagala oleyo Ekyo kayimbudde. tebalina buzibu abaana badde basoma nga banaayitawa ewamaaagawa Buli we tuyitawo wano balowooza tulina ekkubo. aya nabo emisota gugo omusota gugo Laba n'omusota guno guli mu kinnya. tugende kati Aya, nakula mpola Gugo vayo. alinga bulunga omwana bawoza. Awe nyina awali ekigoye ekyo gugo. mwebane kulonda Gugo. bulungi Genda amazzi gajja kutwala. agera kulugulira kuliwa muti gugo mumpi gugo Kuyingidde mu mazzi. akali mugulwa bano abasajja balimba kibakakatako osindika nze busindisi njagala kukwatako bajjawo ne bagenda eri okugona Binula ngoleeta. Gideyo. Gideyo. wano omwana wakera kumakya nagwawo Aya. temufa temufa
Baba kaleka wangu ko ye. Wow. Yes, eh? Abana bako yo mutusonda sente kulubala muyonna gyali nze mukowolanga munnamukono kiyamani wa boda asalama agezi ajje atubuli anavunanyizibwa ku mwala guno bwe tubanga ffe tuze fe kuvunanyizibwako twasobola osonda sente za covid etugulya bannaffe emmere tujja kwekopitekewo Tofayo Sara di rumah abana ko kwari kudagala kwa aita kukuna omwala gwe mulabye n'eggaali anatukatya ku ssomero kujjako ate badde mu kujjanjaba abazadde omuzungu kye yakola kimala alongoosezza ekkubo okumala emyaka Katazikutte mu ngalo asolosomoka. Bafuna sente bakubatiya gaasi ya gaasi zirabika n'ezirongoosa emyala gibula abandi wawalala wekako okumaliriza omuti ogwo gujjeeyo ogwo Uganda no zaabu ebabulya bakanda bawe asalo mchala jano nemba pakati bagenda sinona nsonga kyaso kansa sule ngezijewe okupagano kwale baba watendeka zikirawo aso kansa sule babera ni sente ni baba sente ni bajuzo ebikutiya muntu omunabera ni afanda ni namba aba sente akakuba akeda chikebiri kabalemo okukola kati soko tunirire bamama bankindo babuke emyala ate babike enkindo mukole gwa kuziika mukole gwa twala kiwedde atubula bisobedde kuwala bekuba wagenda oyita nekyo kigoba tukisindika eri ekyo kigoma tukisindika eri kizigobamubaba Ewakali bantu. Yoni. Bamuyambeko. Tubisindike bigende. Nabasobozaako sente wano ngo mwagupanga bwe kuti nabo bali bazze kulya tukisindika eri Aya. Awo. kale tambuze ebigere obuukewo sebo tugambire papa ajja atambuze naye ebigere alabe ku eno lifaanana mugambe nze abiri
Ano omukyalo omuzito nalyo bbuuka omwalo ogwo gwonna asomose ono yasembayo ekitamukukkiriza sivaayo Inula kabinule boti mirako. Inula kabinule boti. Boti. Deruwali dalu kuligoma waboli. bakesabo abo bakesi ba district ajayogera kwendera tulabe atalizo okuvayo nawe abo bakesi eregule litunze na lyosebe litunze muruka yazze owaye twatera sente zaffe
alongoseze ekkubo lino okumala emyaka ng'alima ekkubo lino okuva eri ku kitongole okutuuka eri waggulu ku 3 waggulu teri amuwadde ekikumi kebeere eggombola. Essaawa ya leero twagala bigoma wano eno gavumenti etuwa ebigoma ekkubo litereere ekkubo litereere wano kano kafuuse kattiro olwaleero. Omwana wa Spiro yaleese ppiki n'agijja eri emisinde yasibidde ku kigoma ekyo. Owahali aleta ali ennaku ezo yasibira awo banamala kufiirawo bantu tulyoke tujjanjabe bantu baba n'amafiirawo tuziike. Abajja bateegera abantu wano buli kadde wa buli ssaawa. Tusaba busabi avunaanyizibwa ku mwala gwa Nakyetinda atuyamba atuwe ebigoma atuyamba alongoose ekkubo lino ekkubo bwe bayitanga bagenonono omusolo gw'ekikuba nkima. Kati batuyambe buyambi balongoose ekkubo lino ffe ababoda tuleme kubonabula tuleme kufiirawo n'abaana abasomera eno. Ekkubo lino ebbanga lyonna abadde ng'alikola naye leero bamuteddeko akakwakuzo kosooka okusasula ssente. Okusasula ssente bamuwe ebigoma. Kati agenda sasula ssente bamuwe ebigoma naye nga tebamuwa ssente z'amafuta. Ebbanga lyonna abadde ng'alikola tebamuwa z'amafuta ate bamala ne bazikuŋŋaanya ne bazijja ku disitulikiti ne baziteeka mu mbuto zaabwe. Banaamala zimba mbuto ffe tunazimbako ddi. Amanya gange nze Mbago Richard nga ndi mutuuze wa mu Kikuba Nkima. Gavumenti egula tiya gas n'etukuba tiya gas omuyitirivu lwaki tetukolera kkubo lyaffe lino? Tetutuli batuuze ba Kikuba Nkima oba tutuli batuuze ab'ekyalo? Tetuwa musolo oba tetuli bannayuganda? Kyetwagala okumanya kyenjagala nganze okumanya nganze ekkubo lwaki omusajja yayagala okukola ekkubo lino. Ababbi ba gavumenti eno ababba ssente nga era basaba ki? Era bamusaba ssente. Omuntu ayajja otuyamba okuyamba balemereddwa. Ekkubo omusajja tulinamu abaana mulimu abakyala b'embuto naffe mwe tuyita. Kati olaba ssebo olaba abayitawo basooka kuvaako balina abaana bagenda ku masomero bakola ki? Babuuka. Tetuwa ssente ze bagabana ku tiyagaasi ze baleetera ku tiyagaasi nize bagabana ne babba. N'osanga muntu omu alina ebisabo by'essente ebikutiya by'essente
Tubatusa banita monge baba sente lwaki tebaja kutukolera ku kkubo lino ebyo ebyanga. Mwasize mutya abalabi ba Salt TV erinnya yenze Semakula Hakim nga yenze Ssabavubuka w'ekyalo Takajjunge. Ekyamazima tulina okusomoozebwa ku kkubo lino nti okuva mu mwezi gwa January omwaka guno ekkubo lyali lyayiika mudda naye nga abakulembeze baffe tebafaayo kubanga batukolera ekkubo lino. Ekkubo lino liyisa abaana abagenda ku Noah's Ark aba primary n'aba secondary bannakazadde b'eggwanga bagenda ogemesa abaana ab'embuto tebakyasobola kuli akisesinga kubanga bagendayo. Omuzungu papa yagezako okutukolera ekkubo ne bamulemesa. Ne kati twebuuza municipality ne Namange Gombolola ani avunaanyizibwa ku kkubo lino ne district yennyini kuba wano wabbali basimye ekikondo kyabwe kya municipality kya municipal council. Ekkubo bagamba siri yaabwe, Egombolola egamba siri yaabwe. Kati ku bonna ani mutuufu nannyini kuba alina odduba nga alitukolera. Mwami Mukome yegwe ssentebe wa district ali essaawa zino tosobola tukolera kkubo ne livaawo ne kiggwa oba Dickson ali ku Gombolola tasobola bbanga tukolera kkubo ne livaawo. Mwatugamba nti aba NRM abali okumpi ne gavumenti mwe musobola bbanga mutukolera ebintu byaffe kumakuba mwe mulina access ne gavumenti. Mutuyambe mutukolere ekkubo liveewo tukoye abaana baffe kubanga bafiira mu kkubo banga bamenyeka amagulu. Ababodaboda tusiba tugwayo nvuga bodaboda okuyisaawo omuntu katindaako olina kumuggyako pikino gy'olaba zino malo oyitawo. Tukoye embeera embi mugituggyeko bye byange. Amanya Ssentongo Sula ndi kumulugunya ku mbeera y'ekkubo lino. Gavumenti bwe batesobola litukolera batubuulire tuveeko kye twekolera nga ffe abatuuze. Tetuyinza kubeera nga twagira kkubo lino naye nga tubonabona buki bubonyebonye. Tugwa tumenyeka oleeta ebyamaguzi okuyitawo omala bisumululako n'olyoka obiyisaawo bakasitoma bayomba tubeera mu kubonaabona tulinga batali mu nsi yaffe. Gavumenti mutuyambe mutukolere ekkubo lino tukoye embeera embi bye byange. Amanya nedoboozi Robert ntuze w'ekikuba nkima. Twekubidde omulange ebbanga ddene ku luguudo luno. Abakulembeze batulimba bulimbi ne tugenda beekwasa bwekwasa buli omu ekkubo balyegaana. Kati omutuufu alina okutuyamba yatubuze. Kati bo obuvunaanyizibwa bwabwe ki? Omwami papa yava yatuyambe ku luguudo luno ne baleeta mulo ne bazisimba wali bamugaana okuluka ne bagamba oluguudo lwabwe. Baleese ebikondo ebiraga ekkubo lino ne babisimba tukijaga nti lwabwe naye lwatuuse okukolebwa balwegaanye. Kati ekituufu kyeki? Tubale tusaba buyambi gavumenti mujje mutuyambe ku nsonga n'abantu baffe bagwa mu lutendo luno bangi betutaasa abagenda n'okulufiiramu. Mwagala kulaba miramu nga gikyandise okuva wano okugwa wano wekunveeyo mutuyambe. Tubakoola muveeyo ku nsonga eno muleme kujjanga tujjanga mu bululu bukka ate lumala okubalonda ate mudduke mugende bye byange ebyo. Amanya gange nze Mbago Richard nga ndi mutuuze wa mu kikuba nkima. Gavumenti egula tiya gas netukuba tiya gas omuyitirivu lwaki tetukolera kkubo lyaffe lino? Tetutuli batuuze ba kikuba nkima oba tutuli batuuze ab'ekyalo? Tetuwa musolo oba tetuli bannayuganda? Kyetwagala okumanya kyenjagala nganze okumanya nganze ekkubo lwaki omusajja yayagala okukola ekkubo lino. Ababbi ba gavumenti eno ababba ssente nga era basaba ki? Era bamusaba ssente. Omuntu ayajja otuyamba okuyamba balemereddwa. Ekkubo omusajja tulinamu abaana mulimu abakyala b'embuto naffe mwe tuyita. Kati olaba ssebo olaba abayitawo basooka kuvaako balina abaana bagenda ku masomero bakola ki? Babuuka.
tetuwa sente ze bagabana kutiya gasi ze baletera kutiya gasi nize bagabana ne babba nosanga muntu omu alira ebisabo bya sente ebikutiya bya sente tubatusa banita mongi babba sente lwaki tebaja kutukolera ku kubo lino ewe byanga manya gangeze katambala tifu era nga ndi mutuzo wa Kikubankima banna twafunye obusoomozi obw'ekkubo lino olw'ebigoma binene bitwaba ebyagwamu amazzi gayitawo abantu bagwamu wansi naye bannange kibatusaba disitulikiti ejje tuyambe ekolere lino ekkubo kuba banna tuli bubi enkuba weetonnyawo omwala gubimba ababoda bate bayitawo abasoma bate bayitawo naye nga banna tusaba na disitulikiti ejje tuyambe nze bebyo ebyange yenze nakyo be Barbara n'abaterega nga yenze eyali omukwabo abaali abateeketeeka okubeera nga bavuganya ku ntebe ey'obwa district woman councillor okubeera gwayabika ebigoma byayabika tuli banyiikaavu nnyo olw'embeera egenze maaso kubanga district ebiseera byonna okuva emabega nze kino ekyalondooza eky'Ekikubankima nasengako omwaka 2011 nendowooza ate era mu history nga bagamba okuva 2006 ekkubo lya district era nga district omwami ono papa nannyini ssomero lino yali ayagala okubeera ng'akola ekkubo lino district neevaayo nemulemesa nti mpozinga ekkubo agenda kulikola okuva ku 3 paka Nasuuti era n'alemesebwa okubeera nti akola ekkubo lino ng'era district egamba nti ekkubo buvunaanyizibwa bwalyo kati ate era wano olw'okuba nti embeera ate twatuuse okwewuunya bwe baddayo bakansulazi baffe wamu n'abatuuze nga bazzeeyo okubeera nti baagala okubeera nga balondoola lwaki ekkubo terikolebwa lwaki ebigoma tebifiiriddwako okubeera nti biteekebwayo n'omwalo okubeera nga gutereezebwa baatugamba nti ate ekkubo mu sisitimu teririimu ekkubo si lya district naye ng'emyaka gyonna district ezenga egamba nti ekkubo lyayo tuli banyiikavu era tuli bennyamivu eggombolola bagamba bo ekkubo tebalivunaanyizibwako kati twebuuza ani avunaanyizibwa okubeera ng'akola ekkubo lino emabegaawo district engineer yajjako waneeno wabula mu kifo ky'okubeera nti atema empenda okubeera nti bayamba abatuuze okulabika ng'ekkubo lino litereezebwa n'omwala yatandika kunenya batuuze ng'agamba nti ate be baggyeyo ebiki ebigoma ate ng'embeera si bwe yali era ng'ebigoma amazzi olw'okuba nti mangi nnyo ate ng'ebigoma ebiriyo binafu bye byaleetebwa amazzi ne gasobola okubeera nga gabikola ki nga gabyabya ebigoma ebyo ebyaliyo mu mbeera eno tusaba gavumenti esobole okubeera ng'evaayo n'olunaku lwajjo essaawa zabadde awo nga mu ssaawa 10 nalabyeko wano emmotoka eya president's office ng'olwo bazze olwo nga konsani eteekwa okuba nti yabadde ebatuuseeko era tusaba mukulu Balamu tukukoowoola yonna gy'oli ekkubo lino eri access road eneva ku 3 takajjunga okutuuka eri ku Nuwazi aka ne liyitamu paka Nsambwe twetaaga obuyambi ekkubo lino bwe ba district etule n'eggombolola wamu n'abakulembeze baffe bonna batulambike bulungi batubuulire ani avunaanyizibwa ku kkubo lino kubanga mu bantu abamu abali kuno abasinga bawa omusolo ekyamazima kisi kya bwenkanya ate abantu ababeera nti bagibwamu omusolo okutandika babagambe batandika okusondera amakubo singa zibadde small access roads ezibatwala mu maka gaabwe bandibadde bavunaanyizibwa okubeera nga bakola ki basonda oba n'okukola bulungi bwansi naye essaawa zino abatuuze beeyambye basobodde okukolako kye basobodde naye ng'ate si be batuufu okubeera nga baddaabiriza ki enguudo tubakoowola mwena musobole okubeera nga muvaayo mutuyambe embeera y'ekkubo lino byalimu ebigoma okusookera ddala mwami papa yali akola kati ekkubo lino bwe limala okugwamu abatuuze ne tujjange emmotoka zigwamu buli kawungeezi ne ababoda nga bagwamu ne tugamba abantu okufiira wano katujjemu na bino ebigoma ebyakola ki ebyagwamu ne tubijjamu olunaku otwalina n'abakulembeze abakola ku ggombolola twalina n'abakulu abamu ku disitulikiti bwe tugenda ku disitulikiti batuyambeko tukole ekkubo lino nga tugattiddwako omutuuze waffe papa kuba yabadde atuyamba ebbanga lyonna naye ku luno ng'aga sigenda kukola kintu kino nzekka njagala nkikole nga negattidde wamu n'abatuuze papa era ne ku olwo etwakola wano papa yajja ne tuteesa nga tulina okugenda
ne kansala w'ekitundu kino akiikirira egombola y'Ennamaku disitulikiti mwami Mulamira Kasheego ne tugenda naye twogere n'abakulembeze abatwala disitulikiti naye baatuma omukisa ogusisinkana kiyamaani wa disitulikiti mwami Lukooya Mukoomi ne tuvaayo nga tukoze n'avunaanyizibwa ku nguudo wa Wakisi ng'agambye agenda kujja alambule alabe awantu wano ebyetaagisa okukola bafuneyo ka bajeti basobole okukola oluguudo luno naye bwe tuvaayo amawulire ge baatuddiza nga baatukubira n'amasimu tetugenda kukola oluguudo luno tetuvunaanyizibwako naye oluguudo olwo lwagombolola ne mu kugombola twatuukayo era nabo ne tubategeeza ekintu kyekimu ab'eggombola nga ate bo batutegeeza tujje ffe tukole oluguudo luno bwe tumala oddukola ate tulubakwasi injiniya yennyini yasooka okugamba abatuuze abaakoze bulungi bwansi awo injiniya wa disitulikiti y'e Mukono naga abatuuze abaakoze oluguudo bayeetaaga kukwatibwa era basibibwe olw'okuba nti bagenze ne bakola oluguudo nga tetubawadde lukusa naye ate bwe tumala okwogera naye ate n'amala n'alwewakana n'agamba si lulwe tubuuza ekyali kitukwasa tusiba kyali ki kati oluguudo luno buli omu alusuula busuuzi naye oluguudo lugatta ebyalo ebisatu ate nga lugatta ekyalo kye bayita Nsambwe ne lugatta ku luguudo lw'e abantu bonna abasinga obungi bayita wano era bw'oba ozze wano luno oluguudo luyinza okuba tutambuza n'abantu abatakka wansi wa 500 olunaku naye kati abantu bakyalina ekisasi batwala abaana baffe ku masomero emmotoka zeekolobezzo bajjayo ku masomero so n'eddwaliro lyennyini erituyamba kuba erikola erijjanjaba abantu ku ssente eza wansi erya papa nalyo ssebo tetukyalina we tuyita kutuuka ku ddwaliro eryo era abantu abo bali mu kyangaala naye oluguudo luno bukyaba abatuuze bayagala okukola bulungi bwansi wano olw'abantu baabwe abaali bagwamu n'emmotoka ezitwala abaana ku masomero nti bamaze ebbanga lisuse kati mu wiiki semmeka elisuse mu wiiki 3 nga liri awo ng'abatuuze beesuuliddeyo gwa Nagamba n'abakulembeze baffe bennyini abali ku disitulikiti aba disitulikiti aba Mukono municipality aba Mukono Central Division aba eggombola ly'Ennama teri alifaako yadde alitunulako wabula byonna balikoze eki balirese erinnya Patrick Ndabo tulinamu ekizibu ku ntambula yaffe y'abantu abakozesa oluguudo olugatta Nsambwe Kikubankima Takajjonge waliwo akaggaawo akaguddemu tuyinza okugamba nti kaguddemu era abantu tebakyayita ebbanga ery'emabega akaggaako kabadde kakolebwako abantu aba community tetubalina budget teeketeeke nga district ne municipality naye ate terina budget yaako naye abantu nga beekolamu omulimu waliwo ne munnaffe nanyina NGO bayita papa naye nga tuyambako ku luguudo naye ebbanga si ddene olutuudo olwalemererwa era kati mutuufu tebukyayisa abantu kale olw'okubeera nti twali tetuli mu budget ensonga lwaki okuva ekizibu ekyo lekyagwawo tetunaba kujja kulaba nga olutindo lutuluzaawo naye nga twagala okutegeeza abakozesa oluguudo olwo nti tugenda kukwatagana ffenna nga bwe kikwatako okulaba nti olutindo olwo tulukola abantu basobole okuyitawo ekitulwisizza kwe kubeera nti lwali tetuli mu pulaani yaffe kati ngera nga bamumanyi ekintu kitali mu pulaani kirina emitendera kyokuyitamu okulaba nga tukikolako naye ate tukikolako ngera tukimanyi nti tukikolako ng'embeera eya emergency kubanga kati tewali bantu basobola kuyitamu ate ekkubo liisa abantu bangi so mu kiseera kino gendayo n'abantu abalala bekikwatako aba municipal n'egombola y'Egoma n'egombola
nti Uganda tunuuliddwa kubanga ekitundu kibeerako n'obuvunaanyizibwa. Tulina enguudo ez'amagombolola, tulina enguudo za disitulikiti, tulina enguudo za national kati jurisdiction eyawukana. Naye mu kiseera kino of course kati si ekyamakulu ekyo. Ekyamakulu kwe kulaba nti abantu bayita. Naye ensonga lwaki mu kukwatagana tukwataganye n'aba municipal Gobola Gobola y'Ennama ne district okulaba nti abantu bayita ekya jurisdiction kwani anayatwala obuvunaanyizibwa nga tumaze okuteekawo abantu bwe bayita kijja kujja luvannyuma.